bano bakwizira obalaba balina abayitwe ba deployees bali bagamba nti obunyama kyekyo nga naffe deployinga namwe obunyama nga kyekyo twalese bawaaka si ba bunyama ate waliwo obunyama n'owawaaka kuba kiri kyalo kati gweoyinza okugenda mu bunyama n'ositula ebyuma n'olya n'enkoko n'ozimba omubiri ze nendeeta akwata mu liiso n'ajjamu omubiri ate yava wawaaka nalese bawaaka bono babadde balesa abaabe bakomando ba ghetto ne bano badipu my logic is kyabadde mukazangola kuba wabadde mukazangola wabadde incidences wache kyakulesa ebisinga nakusanze incidences biri incidence yasoose yabaddewo okusaawa 4 macha nga polling station emu tenaba kutandika kulonda nkulaga obuvuyo wadde mu kalulu bano baganda bantu bakagambe bagambira nti twabbye akalulu naye nga ssaawa 4 waliwo polling station tenaba kutandika ki kulonda DPC wekawempe bamuyita muwonge yabaddewo mu presidence ng'ali awo twagenza okulaba nga drone 4 zizze n'abasirikale abatalina yadde ekyambalo nga 6 baba n'ekyambalo bana bali muleeya nga beefaananyizako nga rasitono yabadde ayambadde mu kalulu eggulu yabadde ayambadde jjo kakati abantu abo nga baliwudde era nga balina n'emiggo emisibeko n'enkoba tebalina kye bakoze batandikiddewo okukuba buli kintu ekiri awo atanaani mwana muto mukulu era mu kugenda mu kuba ng'okwebuzaabuza ne bayolawo ababaka ba palamenti 2 Kayemba Solo Dr. Hilderman ne bamala ne bagenda mu bigambo byange kubanga nze nabadde supervisor ate owa constituency yonna nga ndi attached to the office of the secretary general era nze nabadde ntalaga constituency yonna nenkwata omusajja oyo ne mubuuza bwana DPC muwonge abantu ne bakuba abantu be bati ng'olaba DPC n'aŋŋamba ekigambo eki muganda wange nesonyiwa nga kitegeeza amaanyi agazze gabadde ganjawulo nnyo n'okusinga DPC incidence eyokubiri yabaddewo okusaawa 11:05 bwe buti nga tumaze okubala almost box zonna nga honorable Nalukoola awangudde nga ne kansala waffe mukyala Abiba naye akalulu akawangudde mama Usina edrone ne zikomawo ku luno zazze 7 nga ziinako n'emmamba 3 era omuggo ne gutandika ne bakuba buli kiramu ne bayuzayuza buli bululu jjukira tumala okubala obululu tubukwata ne tubeerako lababa ne tubuuza mu box enenjeru box ne bazaasayasa ne baasa obutebe ne baasa buli kintu kubuzaawo obujulizi kati nga gwe supervisor oliwa nga nze supervisor ofote gya muyina ng'ali kwayasa violence era bwe twasobodde okufunira ku butambi obwo bumu mbadde nayoza muganda ngono nga nti waliwo ku butambi bonna bonna effujja eryakoleddwa mu Angola liri documented buli wamu bazze bulungi ekyomukisa omulungi ku ofiisi yaffe muganda wange ono Lasita twabadde naye bazze bulungi nga tuli n'abantu baffe ababadde bagenda okukuuma akalulu nga tugezaako okusala etutto bannange tugenda kukuuma tutya akalulu kaffe omwami oyo Lubongoya ne banne abasirikale be yakozesezza ne bajja ne basamba gate ne bayingira abasambye gate no basambye gate bali munda basambye gate nozolo wabalabye waba wafuro winzi wachabye basambye gate ne bayingira ku butebe boba batunulide kamera osanza abantu batudde ku buki ku butebe bagezako okuteesa tugenda kuma tya kalulu kaffe okyegedde bulungi ne bayingira ne bayoka bagamba bible no bajjake namba plate babano bano batya no omuntu kya nzo kutuuza wano ngali tutudde wano senga omuntu obeera n'amakago musango kyokubanga olina abantu b'otudde nabo nga muteesa era that is trespass in fact yandibadde mukwate police yandibadde oyikutte Lubongoya nono senkoze bitya bisekezi yes trespass babadde banoonya eki ku ofiisi yaffe sebo bw'osanga omuntu omutemu bw'ayingira ewuwo okolotyo otunula butemuzi n'omugala taata twala byoyagala weerwanako ani abadde omutemu omuntu okwambushinga ofiisi y'omuntu n'osamba busambi geti n'oyingira ekyo kibeera ki nalabye abakuumaddembe be tuyita abajjaati nga basamba box ez'obululu ng'oli yagenze n'akwata box nga wajjaati ng'ayambadde ne uniform ya Uganda
fe abawi b'omusolo gye tusasulira n'akwata box n'ayiwa obululu bwonna obwabaddemu kati we neebuuliza bulijjo batera nnyo tuyita ba hooligans kati baani ba hooligans fe abakuuma emirembe kyabadde wali ewambogo waliwo ekibuuzo nti kyabaddewa owajja ati yes ate kyabadde ne wano mukazo yes ne mukazangola kyabaddemu kazangola tulina yabaddemu owajja ati n'asamba box owajja ati n'akwata box bwati n'ayiwa n'obululu naye kibi okulimba n'olwekyo njagala otutegeeza eggwanga lino nti ke kaseera tureflectinge ku ggwanga kiri etwagala okusikira ku polling station ya Pentecostal. Polling station hiyo. Bara muyaze na atekawo. Batuwe information twafunyewo bomeka. Tena ali myafunyewo bomeka. Kala soka tunyonyole. Polling station hiyo esangibwa mu Kawempe 2. Mu zone gye bayita Kiganda zone. Okay. Erinanye polling station gye bayita Clinton. Eri kukubwawo. Era nayo naye eri kukubwa naye wali maaso ngoyise ka kalina akali keshi muli bayitanga North Road. Opposite wache mangao. Polling station hiyo Mwami Balamu nzo sije namwita honorable. Mwami Balamu Barugahare omutegesi w'ebivulu atenyi omwami oyo yazze no ekikufuula honorable mulimu ebikufuula honorable naye nze ngenda ku polling station eyo ekyabaddewo ekyaswazizza nnyo eggwanga lino Mwami Balamu okubeera sima minisita abavubuka okubanga yatuswazizza ensente z'omuwi w'omusolo takyasaana kuwadde sente ezimutambuza okubakwata ne voters location slips yagenze ku polling station n'abantu ababadde mu drones ne bakuba abantu ku polling station eyo ne bagobawo abantu ngene wanyini kwali ndowooza olaba nti information gye balina tekwatagana ono agamba yayiyemu ono agamba yakubye abantu teboogera ku buno bululu bagezaako kubika kino ekyobakwata ne voters location slip kibagezaako okukola polling station tiyazi n'ateeka mu gaire basokuteekawo mbeera kugobawo ba agenti bonna kati bo bale batanga ayiwamu no kakati anti kati baba ko byewo ne badde bali atoliya badde wali awo kumpi fiki no langa oli awo ngotudde nga bakuba buli muntu leo mwana nokola ki nodduka ne baduka ne badde bali okulinana naye nga basigala balengera bala mu kibakoze ne bagenda ne bakwata n'obululu ballot papers ne bayuza obutabo ne bayuza nga batikinga era mu kubulu obwafudde batikize nga batikinga speed obululu ne bufu bwannambi lwabeene alimu abalonze olusambu ebaluwa oweene alemu okiwulya ssebo naye nali wano ne mbagamba nti yeene ali mu kusinziira ku byekoze mu Kawempe North bituwa enkizo okuwangula akalulu naye twalabye obubonero ng'ekyamazima akalulu baakakuttemu era ng'abamu abaakakuttemu beewaako obujulizi bali wano omusajja agambye nabadde n'obululu buna yabadde nabuki obukonge bwe butya bwe bululu era voters location slips obukonge yendaga muntu ekukkiriza okugenda wali ku ballot ku line kowa akuyuliza akapapula akalaga nti oli mulonzi mu kifo ekyo yes ne bakatuma omuntu tugenda okandeetere badde otuuka wali wokagirayo ne bakakuwa sayini y'okubba obululu kugambye nambi waba wakugenda mu kooti nze nate nakitadde banga nze nzikiriza defeat ndi musajja wamanyi nti politics muzannyo manyi nti bano baatuwangudde oba golo yanywedde nga bagitebeseza mukono oba batebeseza kine batukubye omupiira mu katimba ne bw'aba anoonya bujulizi obulaga nti nambi bamubbye tugenda tandikira ku ono twawanguddwa mu mazima nabwenkanya obululu mwafunye bwebwa mmwe obululu obwo gwe bwolabanga obutono bululu buyitirivu nnyo ku bakandidate ababadde mu kalulu n'abalonzi ababadde mu kalulu abalonzi abali mu mitwalo 10 n'okusoba be baba balonze emitwalo tugambe nti balonze emitwalo 4 ng'eyawangudde tiyawezeza mitwalo 2 nga mu kalulu akaggwa ku mitwalo 7 yawangula n'emitwalo 4 n'okusoba ng'eyamuddiya yafuna 7 tosobola kugamba nti Mukiibi Sadaali yakoze bubi. Enefik Media. Mukalulu banayi kano kenyini tugenda okubana twogerako nze kasuke njogere results nga bwe zaabadde
tusobole okuba ntandikira waliwo kyenjagala tutunuulire wadde tugenda sooka tutunuulire embeera eyabaddewo nti akalulu kano kabaddemu abalonzi abalonze obululu obwabadde obutuufu 2,796 naye ng'akalulu akawedde Segirinya Muhammad yakangula n'4,197 eyamuddirira Sserwadda Sulaiman Kidandala 7,512 Kasengeto John Fisher NRM mwamusuddewo njali muna NRM omuntu yafuna omululu kakaaga naye tekaliimu bamuwa ekifo commissioner Atlantic gwe twalese yafunye 8 Kasenge bamuwa ekifo nawo tugenda kujjawo voter turn-up lwaki yasse kubanga kuno twalabe nga Nuupu yawangudde n'obululu 9 ate nga luli Nuupu yawangula n'obululu obusoba mu 3,000 oba 2 ndoza gyalinga 3 tugenda okuba nga tutunuulira olunaku lwaliro ne mu kusooka tugenda tiimu eno yonna yabaddewo ku ground tugenda sooka tulabe ekyabaddewo Juma yankubiddeko essimu nga mbuuza oliwa nti ndi wano nti abasajja bakoze webati mugavuma yeberegerema Juma nsaba ntandike nayo dakiika zigenda kuba 3 asanyusa sebo neyanziza okumpa omukisa guno naddala nga twakava mu kalulu kano akabadde akolunaku lwajjo ngenda kuza omwezi 13 sebo nze nabadde supervisor era kadi yange eyowa supervisor mu muluka gwa Kawempe 2 nabadde ne basupervisor bannange nabadde nkola nabo nga Mukasa Benintale Maliki ne bannange abalala naye tukola nabo nabadde supervisor muluko ogwo omuluko ogwo gukola zone 5 mulimu Sebagala Kiganda Tula Nammere ne Mugalu omuluko ogwo NUP yaguwangu naye president waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kino ngeze kati kalulu konna nga kabadde mujeno aina akayimba ke yayimba nga balina Nubian yagamba nti bananyini nsi twefudde abaleera ndaba nebye tukola tumala biseera bagitugobamu tulinga abagwira bananyini nsi tulinga ng'enswera natunulidde abasajja ab'amagye n'emmamba zaabwe n'abali muleeya ba RDC ba ministers abadeployingiddwa mu Kawempe nga tebazze kulonda bazze kubba kalulu nakukanga balonzi tebazze kulonda tebazze kukola mulimu mulala gwonna bazze kukanga balonzi nakubba kalulu balamu yakotte omusajja n'omululu 17 nga bwa Nuupu sebo obwo tebwabadde bululu bwabadde bukonge tebwabadde ballot papers bwabadde bukonge nange bwensobola okuba nabwo kubanga nsobola okujja wake waffe mu tupangisa nga tulina bannange banneiba tebaliiwo nengenda ku polling station nembajjirayo obukonge bwabwe anti waliwo ekibuzo kye babuuza what was the purpose of having those voter location slips kakati omugaso yabadde abujjiddeyo bantu be era nga akkirizibwa okuba n'obukonge obwo nga bwe bajja babumuwa n'abubawa era nange mwennyini nabadde n'obukonge nga buna I think ndowooza kati banafik media basobola okutegeera ekyagenza nga nkukwatidde bantu bange nga tebabadde tebasobodde kujja kubeerawo ku polling station si ku polling station kujja kupikingayo obukonge obwo kati kansoka nfuneyo muwanguzi mukama wange nsaba okutegeeza muganda wange Juma bwe tuba tula bakadde baffe abatulaba bano abafik media kyemmanyi bagoberera amateeka agafuga ebyokulonda olunaku lwe twabaddemu lwabadde voting day si receiving of the voters location slips era olunaku lwateekebwa lwali lulambulukufu olw'okununirako obukonge. Now the question is muganda wange Juma nga bwagambye nti naye yabadde na bumeka na buna agambye buna. What was the purpose of having it? Kati njagala nkubuuze nga tanaba kuddamu bwe baba nabo kikosaaki kakati akalulu kano nja kutegeeza kabaddemu obubbi bw'akalulu era bakutte obukongo obwo babweyambisizza ekirungi nti evidence yennyini naye abadde agina babweyambisizza okubuwa abantu abalala ne babulonderamu abantu abalala batya yes babuwadde abantu okay kati goyogerako bwali Juma bwabadde supervisor nabadde supervisor sebo okusookera ddala tudda ku bukonge yes era ndi ku bukonge nja kweta kyakulabirako fiiki nyinza okuba nga sisobodde genda ku ssomero okukimayo lipoota ya mwana wange
ninga bwe wayinzi girayo ripota y'omwana wange ne bakusanga ne ripota etekiza nti omwana wuwo anti kati kyenjagala omulabe obukonge buno tebwakoseseddwa kulonda bwabugiddeyo bantu baffe nga tububatwalira bagende bakole ki twabadde tubulisiivinga ku olwo tekiŋŋamba teribeera lyange libeera lya muntu oli nanyini kakonge yalina okujja n'alonda kati bo babadde babuleetedde ki fine tukkiriza baabo balisiivingi kale katukitegeere bwettu then lwaki bazze nabo ku lunaku lw'okulonda akinyonyo kakati bagamba ayogera n'omugezi tayogera bingi njagadde embeere nga njogera n'omuki ekitali musango n'omuntu omugezi era sipiiki bwe kiri ayogera n'omugezi tayogera bingi bw'ogamba nti nno wansanze n'obukonge nga sigenze kulonda naawe mwenyine weewako obujulizi nange nabadde naboneka nabadde n'obukonge ndowooza bannayuganda mulabya nga tebuli mu mannya gange yes nga sikkirizibwa genda kukola ki genda kubulondesa era nze nagenze nga leno ogiraba nagenze nenonda akange mwanguzi kyoyogerako nti oli yabadde asobola okukozesa akakonge nagenda n'alonda nga tekali mu mannya ge kati njagala okutegeeza abalabi baffe abalungi nti tuli bannayuganda ate uganda eno bino bye twogera waliwo abantu si ffe bagezi abasingayo naye tulina abantu abatufollowinga nga tebasaanidde kufuulibwa abantu batategeera njagala kuddamu kyombuuzizza katukkirize muganda wange Juma kyagambye nti mugezi naye bwe yamala okulisiivinga obukonge buno ku lw'abanne bagambye abataliiwo n'abuteeka ng'abo bajjiddeyo olunaku lw'okujja okulonda luno yabadde aleeta bwaki wano wetulondera kubanga tebaliiwo fine obwo yabujjayo yandibadde abuteresa ewaka kakati bwana Mwanguzi alina okutegeera fe abakulembeze ku byalo abantu batwesigisa n'ebintu bingi kakati omuntu asobola ongamba ne bokkizera geno nzigirira akakomye kange lunaku lwe babugaba n'atafuna budde obimanye bya wasiwasi n'atafuna budde kakati ku lunaku olw'okulonda n'akukubira bona lego ngenda kuyita kusawa nana akomye kange beera nako kampawo ngende mu box information this is nange sakubira wanga naye wankubirako nongamba nkoya transfer yakakuleetedde akakomeriwo bwana Mwanguzi ayagala kusanitizinga obubbi obwakoleddwa abantu abakulu mu government information era nga ndi ku kintu kyekimu muganda waffe gwe basanze n'obukongo obwo bamuyita Ligan ow'Ewambogo essaawa zino nkakasa bamututte mu kkooti naye emisango egimutwaziza mu kkooti si bukongo eno bwayogerako ate mirala ekimutwaziza mu kkooti balina big eye bagaye bafuuse public nuisance si bukongo eno bwali mukola ki bwali mu kwogerako kakati mu kyo nti nze nga maliriza ebigambo byange neebaza abalonzi ba Kawempe North Constituency naye ekyamazima ekyayoleseddwa mu Kawempe North Constituency ne gavumenti ya Mwami Museveni ne Balamu ne Mwami Gundi be yeebazizza simanya baddamulira simanya bameja kuteesa ekyayoleseddwa mu Kawempe North Constituency buswavu efitina efubitizi eri eggwanga lino mu nsonga ya demokrasi Juma neyaziza tugenda kukomawo twogere ku nsonga Honorable Kagame twali wano n'osuubiza nti nambi agenda kwangala n'ebitundu 8 ku 10 neno ngamba kanwa manga ndi olwa poliisi bulutaite gyetadde mu Kawempe mujja ngandoza n'ebitundu nga 65 ku buli 10 obulumawadi na kanana okusookera ddala njagala okwebaza akakiiko k'ebyokulonda bano abasajja bannanfuusi babalangiridde naye tewali n'omu yabadde kwebaza byabakama omulamuzi ne bakola nabo ne byabakama olwo ekintu kyenalabye kyeyakoze byabakama weekawempe nga mufo kyosoma obululu 1011 asomawo kamu ng'amala kuwanika mukono muzeyi Sebuufu laga nti ayi buno inakuwa 111 nolabanga waliwo asomye 2 oba 24 ng'oli yafunye 24 awo saategedde baali bamubuzaabuza abano yasomedde olusanvu era wabaddewo era okumutiisatiisa kuba wabalabye bonna kubanga babadde bayitirivu nnyo njagala mumanyi we yasomedde enambi nti yafunye olusanvu n'amaya n'akitereeza nga bamaze mu Sebuufu nozayadde ne secretary general kati okusinga obwedda byasoma obwedda biri ku lupapula
bero bedda abalagana bagande byensoma bye bino wano sibijja mu mutwe gwa naye olusanvu lwavuddewa mukawempe gwe kyogamba nambya deta ina bamulonze mukawempe nozi abalina ssebo kubanga turn-up yabadde wansi nnyo emitwalo 10 miyitirivu nnyo egy'abalonzi naye tebalonze muli police station ezibadde zirina abantu 10 n'okudda waggulu nga balina okulondera awo so ndowooza ekyo si kyakyewunyo nnyo okuba nti waliwo abeNRM abalonze olusanvu ne baluwa oweNRM okiwulira ssebo naye nali wano ne mbagamba nti NRM okusinziira ku byekoze mu Kawempe North bituwa enkizo okuwangula akalulu naye twalabye obubonero ng'ekyamazima akalulu baakakuttemu era ng'abamu abaakakuttemu beewaako obujulizi bali wano omusajja agambye nabadde n'obululu 4 yabadde na buki obukonge bwe butya bwe bululu era voters location slips obukonge yendaga muntu ekukkiriza okugenda wali ku ballot ku layini kowa akuyuliza akapapula akalaga nti oli mulonzi mu kifo ekyo bakatuma omuntu tugenda okandeetere badde otuuka wali wookagirayo ne bakakuwa sayini y'okubba obululu kugambye nambi waba wakugenda mu kooti nze nate nakitadde banga nze nzikiriza defeat ndi musajja wamanyi nti politics muzannyo manyi nti bano baatuwangudde oba golo yanywedde nga bagitebeseza mukono oba batebeseza kine batukubye omupiira mu katimba ne bw'aba anoonya bujulizi obulaga nti nambi bamubbye tugenda tandikira ku ono ati obukonge lwaki yabadde alina obukonge 4 bwabadde bwaki ebyo bye tugamba abantu era electoral commission n'ennuba balamu yamukutte ng'alina obukonge asa ono agenda mu kooti kumugamba kino ekintu kimu balamu yayise omusirikale wa poliisi omukyala ng'alina amayinja kuno n'amugamba nkukwasa omuntu ono tugenza okgenda ne muganda waffe Erigani mu kukooti ekanyanya omusango gwe bamututteko si bye bino bamututte public nuisance omukulu naleme kutujja gwogenda kuwa bujulizi nambi nga in camera akugambye nabadde na bumeka yabadde na buna kakati bano banyenye bakwizira n'abalala ababadde tukulaze oyinza n'okwekanga ne kwizira atugamba nange nabadde na munana bagenda kwiwa bagenda tulaga naye era batusumbuye nnyo emikisa gy'enyalemu abalonzi bayitirivu sebo twabadde na mitirivu nnyo bw'okompeyalinga akalulu luli akaggwa katulaba owebugiriye yabaddewa twali bakusatu enyalimu yakwata kyakusatu segundi omugenzi yatukuba neyaddako era obuuza ti lwaki oli twamulekawo olabye enjawulo tinambye yafunye olulukanana nezigwamu era singa bano tebakakuttemu kubanga tulina emitenera tulina ensonga nnyingi ezaviiriddeko akalu kano okuwangula ati kati ate oyinza okumanya oli gwe bakutte yabadde na 18 omanyi bwe yatadde kati omanyi yona gye babadde police station 194 bano ne babinza baba batadde ono yabadde na buna naye yabadde ekibuuzo kiri nti obwagenzi bwe yayisizaawo bwabadde bumeka so obubbi era president ekyamutwala mu nsiko mu 8 bwali bubbi bwa bululu alina okusala amagezi ekino abanupu kye batandisa ate bavubuka bato tukikomye omuze guno ogw'okubba guleme kugenda mu maaso kuba Jeresoni egenda kufa okiwulira ssebo naye nga njozaayoza nambi obululu wafunye buyitirivu nnyo naye nze nakitadde ng'oweNRM wakiso naye oba ogenda mu kooti obujulizi olina ssebo kogenda otandikira nnyabo ababbi obululu webali kagende watwa neyaziza honorable Twala omuwagizi si muwagizi omu ku bakulu mu Forum for Democratic Change entuufu ey'Ennajja Nankumbi eyaleese Kalifaganaga Mukibi Sadati ye kati agenda kudda wakuba kati bamukubye akalulu ndikuwa kansala twogere ku kalulu kekawe omanyi omu kubabadde ku Brown na buli kimu asagala onteeke mu mboozi zo tugende Kawempe kakati akalulu kekawempe kawedde kyamukisa mulungi nti eyawangudde yarangiriddwa njogera ku ddoboozi baba yarangiriddwa mu demokrasiya okuvuganya tekubongola mannyo ate okuvuganya kabonero akalaga nti waliwo okuwesiga abantu abagenda okusalawo
ne basalawo abantu b'ekawempe basazeewo ne batuwa omukulembeze alina okukulembera emyezi gino 8 gwe gwokkiririzaamu wadde oliwo FDC nali wano nga tebanabana muwa kaadi ab'NUP ne nkugamba nti mu bantu bonna abaagala kaadi ya NUP ye yekka asobola okusitula n'okutuusa eddoboozi ly'abannakawempe bannaffe nga bamusiimuulirako ettooma kyamukisa mulungi ti ne bannakawempe baatulaze nti ye mutuufu naye bano bweyogera bamusiimulizaako ettooma ate basinze omukuumira akamu ebyo byogera lwakuba nti gwe oli munnamawulire demokrasia tabongola manyi demokrasia yali mu kibiina ne batuwangulira ku magala ne tudda eri lyali ttooke ne mutabongoka mannyo onebotwa buli omu ayogera kubba bululu ne mukibisa dati ayina waliwo essuubi lyokgenda naye mu kkooti tebabamubbye mukibisa dati alina omutwe gwe naye nze okusinziira ku byendaba ne bemmanyi ekibiina kyange ne benabaddeko ebbanga eryo si ddene nnyo naye ebbanga lyenabaddeko ne Sadaati kuba nafunye omukisa nti nabadde omu ku batono abamubadde ku lusegero okuva kaludwe katandika mpaka lwe kwawedde twawanguddwa mu mazima nabwenkanya obululu bwe mwafunye bwe bwammwe obululu obwo gwe boolabanga obutono abuyitirivu bululu buyitirivu nnyo ku bakandidati ababadde mu kalulu n'abalonzi ababadde mu kalulu abalonzi abali mu mitwalo 10 n'okusoba bwe baba balonze emitwalo tugambe nti balonze emitwalo 4 ng'eyawangudde tiyawezeza mitwalo 2 nga mu kalulu akaggwa ku mitwalo 7 yawangula n'emitwalo 4 n'okusoba ng'eyamuddiya yafuna 7 tosobola kugamba nti Mukibisa Dadi yakoze bubi ng'akalulu kabadde ka weeks 3 tubeere benkanya ate future y'oyo omwana mu by'obufuzi n'obukulembeze ntangaavu nja kuwaayo municipality eno eya Nansana municipality ekulembera omukyala Honorable Regina Bakitte yavuganya emirundi 3 nga tawangula kati ye meya ebisanja bimeka njana kuwa abakulembeze abalala naye kankuwa oyo atuli okumpi kati bongamba nti Honorable Sadati yakoze bubi ku message gizabadde atuwa nezaawa abantu alaga nti alina future y'obufuzi naye nja kuvumirira enkole yabadde mu kalulu yonna general wamu enkole ey'okutiisatiisa abantu okujja okulonda okukuba abantu okutulugunya abantu okusiba abantu sinongi naye era mu nkola yeemu abali ku lusegere ya ba Honorable Nalukoola Honorable Rubongo ya ne banne babadde bakikola bugenderevu okuleeta sympathy vote eri Honorable Nalukoola mu batamanyi basobola obutategeera kyabaddewo baatisiza abantu okwesalirawo okw'amazima n'obwenkanya ne balonza busungu buli muntu watuuka ku ballot paper ng'olina gwe wakubye n'omenya okugulu kitegeeza tagenda londa waani asinga ani Lugongo ye yabakubye be bakozesezza bano abaakubye lwakuba gwe oyinza obutakitegeera olw'okuba oyina fiya ate nze nafiya ki kati nze amanyi nkubuulira nti eyawangudde akalulu kano akulembera abajjaati yabadde aduumira abakuba naye ate looyawe yabadde akubwa n'abantu be babadde bakubwa era abantu be basibiddwa kati kitegeeza waliwo enkolagana n'okuteeseganya nti tukuba abantu bafune bambi era okulonda wakulabye nabadde ku mukutu ogumu ng'abantu baleeteddwa okulonda nga babaleese ba kibiina kirala ne balonda kibiina kirala kitegeeza ki nti abantu bavudde mu kulonda ekituufu ne balonda lwa bunyiivu muganda wange Twaha byayogedde mu butuufu simanyi oba Lubongo yamwagala bwagazi ebbanga lyemmaze nga nzija ku Fiki Media wano sivangako wano Fiki gundi Twaha nga tayogedde ku MP wa Kampala Central Addako Addako amwogerako nnyo buli submission gyakola omu ku be baakubye mu kalulu kano Lubongo bwe bakorobodde bamukubiddewa bamukubye wa bamukubye ki trespass
oyo senga n'amateeka gabadde gakola abadde agwana kuba obudde buno ng'ali luzira bamukoloboddeko wano nga yennyini yeekoloboddewo n'olwala lwataasaze ani yamukubye bwe bakuba bafaanana be batyo senga tuleeta nabbosa ne tumuyimirizaawo ne lubongo yanaayimiriraawo lubongo yalina wayinza okulaga be bamukubye obadde kiggwe by'oyogera muganda wange twaha tegeddeko nti weefudisi atotegedde butegezi weefudisi iye kinenyamiza nnyo eno puroguramu ewulirwa abantu abagunjufu era abantu abamanyi okujja wano naawa information nga teriiko facts okugamba nti kanso bwe baakuba ye lawyer wakulira jati ekyo kyo kuba kuwudiisa bawuliriza oba just tomanyi bumanya nze ndowooza nti wandibadde otereezaamu ku nsonga eyo gyoyogedde kyamukisa mulungi ndi mu budde bwange omukulu ono bwaba tamanyi agenda akola okunoonyereza kuba obutamanya tekitegeeza nti abalala kyebamanyi si kituufu ono kubanga tamanyi tekifuula kino nti kati nze nkola okunoonyereza okwenjawulo okitegeera kansembere ne kano ebbanga lye tumaze nga tugenda mu by-election bino ebintu ebyabadde Kawempe bibadde bikolebwa naye nze siri omu ku batono oba ku bangi abalowooza nti byakolebwa lwa by-election e Kawempe mmanyi ebintu bibiri nti looya w'omukulembeze wa jati yakikola ng'ayogerezeganya ne gwawolereza bamukube ayongere ofuna amaanyi ne sympathy ekyokubiri nze mmanyi bulungi nti ekimu ku byasikiriza jati okubeera mu kalulu ako n'okutambula nga baguddewo enjiji mu gundi zaabwe mu drone waaliwo okutiisatiisa nekkobaana eryali ekavule eryokufulumya amagye n'okulangirira nti mwe muli bajje kati era mmanyi omukyala yagamba nti musobola okuwamba kyonna kye mwagala bamaliriza omwami n'agamba buliriza ebyange byenjogera biyimirirako omwami n'agamba nti kati muli magye amalungi musobola kati okukola buli kimu era kati mugenda mukyusa mpolampola uniform okuleka ekitagenda kyuka kimu kakofiira naye oli ali mu buyinza ng'akyayagala obukuuma alina okubakwata kati olwokuba byasisinkanye n'akalulu ne babateekawo embeera egyo neyanze ketukomyewo wetubadde mu kuwummulamu bagambye ddaako nkabeerako ekifaananyi kitegeeza Juma yejjeeredde nabadde nkuwa information kakonga ako nadde nkuwa information kakonga ako n'otagimpa sigenda gikuwa ojagimpa wali nga nkuwadde omukisa omulala onalebo muwanguzi njagala tutandikire wano ku bululu bwe mwabbidde ennammeri bwe babbye okusinziira ku David Lubongo ya nammere wali ku office zaffe leader of opposition baze ku office zammwe ne basanga emmotoka ezitalina number plate basanga nga ne mubatwala na misinde siwuliddemu ka statement kagamba ne basangayo obululu akombale sinakawulya naye neyanziza nnyo ssebo omaye wali omukati wabula muliro neyanziza nnyo ssebo mukulu moderator abalabi baffe abalungi nziramu okubaaniza n'okubeebaza okubanga mutugoberera era nga sinaba kwogera ku nsonga eyo nzikiriza nziremu neebaze nnyo Meja Emma Kuteesa ne Gino Damulira ate nzikiriza nkolimire Electoral Commission ne Uganda Police kubanga bakoze kinene nnyo mu kalulu kano okutulemesa njagala kubuuza etteeka mwami byabakama yavaayo n'agamba nti akakonge tekakkirizibwa muntu kutwalira munne era abantu bagendanga okunona abafu ab'NRM nti munaye mukadde waffe oli muzeeyo abeera wali naye talina kaki tasobola kuzimuka kugenda nti awa tasobola kaleke tebabubawa n'ekigendererwa ekyokubuwa bano ababadde nabwo era bo neebuuza bo baabwakiseesinga batya kubanga etteeka lyali nti teryakkirizibwa kuweebwa kakonga ako kukatwala mu kamera nyakongi kabeera kaba kamu
omuntu abana katya ku buli muntu tegeza bwabajjeyo obukonge bwonna abajjeyo abantu ajjeyo obululu bumeka abalonzi bameka anedda abajjeyo obululu bw'abalonzi buna nga balema twogera ku mukulu Juma abadde abatulaba abalungi abagambye nti nabadde nabumeka obwo alina okuba bwe yasigaza obukonge obulala babulondeddeko babututte obulala bwo babukoze eki bakozesezza obukonge obwo ne babuwa abantu ne bagenda babulonderamu okitegedde bulungi kubanga akakonge ako ku kifaananyi si kyangu nnyo omuntu kukyetegeeza n'amanya nti ono naali kakonge kano yaliwa tewali ayina budde ono kasaba nakakonge nga ka musajja era banti bakoze abo njagala okutegeeza okubba akalulu n'omuvuyo ogwalabikidde mu kalulu ke Kawempe kyabaddemu abamu ku banene mu NRM abamu ku banene mu NRM bakibadde mu kyova olaba kyobadde ombuuza ekya Lubongoya okujja ku ofiisi yaffe Nammere kyakozeseddwa abanene mu NRM nga kubanga ababidde akalulu ababidde nupa akalulu bakozesezza bantu baffe ab'NRM ne bakolagana nabo okutubba akalulu okitegedde bulungi kyovula babadde obukongo obwo bano babadde babukozesa okulonda buli wabadde omuvuyo ojja kwesanga bakuyenga baketi tulinamu abali benkwe abali omwo abatulira munda and pulezidenti waffe ng'okozesa General Damulira ne Major Emma kyemmanyi balina lipooti emala ku bubbi n'emivuyo egyetobese mu kalulu kino nga gyenyigiddemu bana NRM bazze bulungi ekyomukisa omulungi ku ofiisi yaffe muganda wange ono lasita twabadde naye bazze bulungi nga tulimu n'abantu baffe ababadde bagenda okukuuma akalulu nga tugezaako okusala etuto bannange tugenda kukuuma tutya akalulu kaffe omwami oyo Lubongoya ne banne abasirikale be yakozesezza ne bajja ne basamba gate ne bayingira abasambye gate no basambye gate bali munda basambye gate nozolo wobalabye woba followings wachabye basambye gate ne bayingira ku butebe boba tunulide kamera osanza abantu batudde ku buki ku butebe bagezako okuteesa tugenda ku matya kalulu kaffe okitegedde bulungi ne bayingira ne bayoka bagamba bible ono bajjake namba plate babano bano batya now omuntu nze okutuuza wano nga tutudde wano senga omuntu obeera n'amakaago musango kyokubanga olina abantu bootudde nabo nga muteesa era that is trespass in fact yandibadde mukwate poliisi yandibadde oyikutte Lubongoya nono senkoze bitya bisekezi yes trespass babadde banoonya eki ku ofiisi yaffe sebo bw'osanga omuntu omutemu bw'ayingira ewuwo okola otyo otunula butemuzi n'omugala taata twala byoyagala weerwanako ani abadde omutemu omuntu okwambushinga ofiisi y'omuntu n'osamba busambi geti n'oyingira ekyo kibeera ki ekyokubiri ku muvuyo ogweyolekedde mu Kawempe njagala okutegeeza ekitiibwa pulezidenti wano tulina n'omuntu yeewaddeyo n'abeera wamazima n'abagamba nabadde nabumeka obwo bujulizi bulungi nnyo yakuwadde obukakafu nti nze nabadde nabumeka nabadde nabuna twabadde twogera ku muvuyo ogwabadde mu kalulu ng'abantu babita byakusaga ne tubagamba abasajja ba nupu baatubye akalulu ne bakatagga nga bakozesa voters location slip and njagala okukutegeeza owekitiibwa pulezidenti twakusinkana ne tukutegeeza nti aba nupu baatubba akalulu nga bakozesa voters location slip nga Electoral Commission yebubawadde and this time around tuli ba mukisa nnyo nti kyalabiddwako ate era ne wano wennyini we tuli omuntu omu avudde ne yeewako obukakafu n'agamba nti nze nabadde nabumeka nabadde nabuna n'olwekyo njawulo okutegeeza bannakawempe mbayozaayoza nti mwalonze ne babalondera n'okubalondera oyo eyaweerebbwa ekisanyi eky'emyezi 6 oba 8 okukulembera naye ate kibeere kyakuyiga eri bannakawempe nti abantu bonna wekitibwa president tuteekeddwa okugenda okulonda structures kubanga bino ebikolebwa biri mu bantu baffe aba structures abaatuliddemu olukwe ne bakolagana ne police ne electoral commission tebatubba akalulu neyanzege abali ku Facebook live media mwe bali kubeera kwemuli program eno tubeera nayo bulunaku lwakutaano tubeera live ku Facebook
ate olunaku lwa mukaaga tugipremieringa ku YouTube ebeerako bulungi nnyo ddala tutandika ne saa 11 ez'akawungeezi mpaka nsaba ompeyo ka information ku gundi ku Bukongo ngenda kujja njagala genda wa Honorable Ntalo Chairman w'Ebugiri National Unity Platform tulina abannupu basatu tulina benare babiri naye tulina omwagizi wa Nambiyoti naye abannupu basirifu olunaku lwaleero sibategeera bakubye golo y'omukono golo y'omukono ogimanyi ate ne bewako obujulizi eyawangudde baali tebamwagala neyanziza nnyo omukisa asooka tubuli ye yabaddewa ye bamuwaddewa weyabbidde sebo moderator president yalondebwa atera nnyo tugamba nti Kyagulanyi Sentamu ate abantu baffe Robert mugamba ate abasibe atera nnyo tugamba nti mu Buganda wano waliwo emmandwa gye bayita Bwanika etera okulinnya abantu abamu ne boogera ebintu obaolyawo bye tuteekeddwa okumanya ng'ate obaolyawo babikweka oyina eddakiika 3 ebbiri zikwadde mu Luganda emu njikwadde mu Lusoga ndikozese bulungi Asana agenda kuyamba akulaga enti ebbiri ziweddeko kale obedda baganda bange bano ab'NRM emwandi weyetere obedda eri kujja n'ebalinnya ne boogera ne bagamba n'okugamba akalulu kabaddemu okubba ate nga kakulirwa b'NRM abakulu sebo ekyo kyongero tulaga naye nebaza nnyo banakawempe nate nti mwebale mu buzibu ennyo mu mbeera enzibu gye twabadde ng'efaanananga abali mu lutalo ne musalawo ne mulonda kanso na Lukoola mbeebaza nnyo era mwebale njagala nnyo okutegeeza Bannayuganda nti gavumenti eno mu myaka gy'ekinaana we baali bajja mu bukulembeze baatusuubiza demokrasiya ow'omuggundu sebo baatusuubiza okumalawo ekibba kalulu baatusuubiza oba oliawo okujja n'amagye mu kalulu ekyalabibbwako wano mu kalulu k'e Kawempe kyenyamiza nnyo nti ne batuuka n'okugjayo mamba zijje ku polling station ne zitakoma ku polling station naye ne bazivuga baziyingize wali awali ballot box kyenyamiza nnyo era eggwanga lyaffe weriraga wabi nnyo 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 n'olwekyo nsinziira ku platform eno okutegeeza baganda bange nti keekadde mu reflecting ennyo kuba ndowooza almost tuli mu myaka gye gimu mu reflecting ennyo ku baana bammwe be muzadde gwanga kiri bagenda okusikira kintu kikulu nnyo kakati nkuwadde eddakiika emu ab'Ebugiri nawe kati njagala bakumanyi sebo kamalirizeeyo ensonga eno kuba nkulu nnyo nalabye abakuumaddembe be tuyita abajjaati nga basamba box ez'obululu yagenze n'akwata box nga wajjaati nga yambadde ne uniform ya Uganda fe abawi b'omusolo gye tusasulira n'akwata box n'ayiwa obululu bwonna 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 obwabaddemu kati we neebuuliza bulijjo batera nnyo tuyita ba hooligans kati baani ba hooligans fe abakuuma emirembe kyabadde wali ewambogo waliwo ekibuuzo nti kyabaddewa owajjaati
Yes. Ate kyabadde ne wano mukazo. Yes, ne mukazangola kyabaddemu. Kazangola tulina yabaddemu. Owajjati n'asamba box. Owajjati n'akwata box bwati. Nayiwa n'obululu. Naye kibi okulimba. N'olwekyo njagala otegeeza eggwanga lino nti ke kaseera tu reflectinge ku ggwanga kiri etwagala okusikira. Naawe President Museveni n'abeena mbategeeza. Mbwe bali wano. Era bawulira. Mbategeeza si kirungi kulimba bantu nti owajjati yasami no ayogera kyeyalabye. Genda maaso. Njagala obbategeeza nti lino eggwanga mwalisangawo. Ate era bugenda kukya mulirekewo. Eryogwe nabadde naye ne mugamba. Eryogwe nabadde naye ne mutegeeza. Ne mugamba nti ku nsi kuno teri kitandika ne kitakoma. Sebo moderator ne bannanga batudde wano. Buli kintu kirina entandikwa bweti. Kirina enkomerero. Njagala otegeeza Bannayuganda nti akadde kagenda kukya nga tuli mu ggwanga eddungi omutali kibooko okwerondera abakulembeze betwagala mu mirembe wabaddewo turn out of voters. Of course batugenda okudda. Ne ebyo byonna byaleeteddwa mbeera oba oliawo eyabaddewo ng'amaliriza. Party ngenda kigwa oba gy'oyagala. Oyagala kudda. Okay, ng'amaliriza. Njagala okwebaza President wange. Era President wa Uganda yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nti weebale nnyo kutubuulirira kukuuma mirembe. Era weebale nnyo natukutira kukuuma discipline. Kankomaawo. Neyanzige information yatwaha nedda. Gimpe kuba. Sigenda mu mugago. Rastaman. Wabadde Kawempe Mbogo. Abadde asikumbogo. Wabadde wa? Kawempe tu muluka gwa muganda wange na mmere. Ono wabadde supervisor. Wabadde. Kwegamaze sabadde ate supervisor. Wabadde ki? Generally zenyizo gamba nti nabadde ndi analyst mu kalulu kano kweganze newadde omuli. Analyst otegeeza ati? Zinabadde kulaba mbeera etambula etya ki ekigenda mu maaso ani akoze atya nenkola yabadde nga personal evaluation. Nti mu kalulu kano nagamba ali ku pano ya luli nti nze nakongera kukolera Nambi. However, saakuumye kalulu ka Nambi I did not supervise kwega seetabyemu nze omulimu gwange gwali gwa kumunoonyeza kalulu kamobilizinga nemaliza nga omulimu gwange gwabadde gwaba oliawo kugenda nga nobservinga stations ezenjalo wadde nabadde mukawempe abanuupu wedda bakusongamu olunwe. Abanuupu bano kati kagambe mwana twalo ne yakubye ekifaananyi agamba rasitwe mukube. Very good. Abanuupu no kagambe lwakwekaza naye nabo babadde badeployinze abayaayi. Kati naye wabadde ozenga omuyaayi. Nabadde njagala nange kuyambako kandidate wange kuba nina ne bennalabye nga bene ewaffe ewakiso mu Nansana yaffe nga nabo bali ku opposition nuupu ebadeployinze. Luli twayogera ku campaign za luli ne tugamba nti kwegamba abeesimbawo Kawempe baleete bayambibwako abava mu bitundu ebyenjawulo. Ojjukira NRM ojjukira Museveni yajja nti bajja forces ezenjawulo zajja ne ziyambako oba nalaba n'abatambula nga bayita ku kitebe kya nuupu bati mu yero nti atisi buli omu gy'oli sooka ojje tukwatire wano watya wamutukusa ensonga zaffe. Njagala mbuuza ekibuuzo. NRM obululu akanaana bwe yafunye yabbyeko bumeka okusinziira ku gwe mu approximate teyabbi kubanga awali omukati wabula buli webanga bagambye nti mu geeti eyo mulimu ababba obululu. Anti naye nsensikiza mu gamba nti action is better. I mean, yeah, action is better than a word. Gongamba nti obabba obunawe noyingira ne kamera zo wallahi notavaayo kulaga nti kaakano zenyiza obutawuliza nnyo kiki oyogedde kuba nsikiza nnyo mu bujulizi oba tukwatagana nti naawe fiiki kituufu yinza walabye ku bividiyo oba bulabyeko walabye kalulu mbuuza bubuuza mu bulungi kati bangambye gwe wabaddeyo very good kati mbuuza gwe nga ffe abalabi tugeze nti waliwo ali eri mu kamera naye teyabaddeyo ayagala kumanya gwe yalabye ku vidiyo n'obutabi bwonna bwafulumiziddwa bonna abaatuzeyo walabyeko kalulu konna obululu babugyewo walabye kalulu
so katosobola kujulira kintu kyotalinako buki kujulizi inze nabaddewo ku ground naye tewabaddewo bululu mwanattu ate katobuziwo ate okukanya n'aboogera nti abanuupu babbiwa kalulu ate mwanattu nze abanuupu abami abagamba nti nuupu yakyankalanyiza akalulu kwegangawo n'ogamba nti sigamba nti nabbi akalulu naye waliwo embeera gye batadde ku bantu abo ne batalonda kati kankubuuze nuupu n'amagye agabaddewo ne mamba kyekyalemeseza abantu mwana tufi katika gabe bwiti wasindika abamagye tugeze ne bava ebbombo ne bajja Nansana nze owo mu Nansana ate nsobola okweganga okuinfluencinga abantu bange osinga security tikansala ku kyalo owomuwala oli mobilizer wa nuupu ku kyalo nga ye ali dowa tu dowa nabaga tetugenda ne tulonda fazali tubireke kati nze nawe nabadde era waliwo ensonga eyo mukaluluka waliwo kibayita political ignorance obutamanya tekiri ku ani yalonza ani naye nze nina ekimu kyenalowoozezza omuwala yabaddemu n'amugamba sisobola kulonda Nambi olw'ensonga yabadde amazino naga babala naga bwe yajja ewaffe eri katale teyatuwa yadde ku ssente afazali kakawe nalukoola wadde teyampadde naye twalaba Nambi ng'agaba ssendamu ne bazigaana bugaanyi kati oyogedde side eyo naye nkulaze side eno nti waliyo lyagabwe we yajja teyampaaki sente yasobola mulonda kanondaani naluge naye nga naluka tamulabangako tamuwadde ki tamuwana sente kintu ng'okifunamu nti oli bamuwalwa sente ono wamuwana anedda tugambye ignorance nti yakugambye ekya saavisi simanyi mpaaki era singa nkwata sente nenzikuwa nononda enkya neŋŋenda akaluko mbassa akagula ne conclusion yete yagambye nti oli yanankolera ekyo kyebayita mu ghetto kyetuyita kifiiriza so kati kiyingezaako okugamba nti nabaddeyo ze nabadde akalulu kekkanya bwekkanya naye ogamba basajja bano bataddemu force nnungi okukuuma akalulu kaabwe it was a higher from other areas nga bituga nti forces zonna zaayise mu kalulu bakuumye bulungi akalulu kaabwe beebala era nze kyenja okubasaba bakakuumira eddala ku national level bagende n'ekazo ku national very good kuba tunazezengera mwana tutunze ekinira kintu kyenalabye force yonna bwe bayajja nenoonya tugeze force zizze wabaddewo gap ekweka range yakendedde between NUP ne NRM lwaki yakendedde twakijja kukyekyoga nti candidate omu abamu tebawagira Nalukoola general amajukira akaluka Naluka teyalidde nga Nalukoola akaluka Nalukoola kapate yalidde nga nuupu ne bwe yali badde Ruswa pate nti era singa teyali ono ne range yakalu yali badde nene nnyo senga yali mulala nga si nga yali magara oba omulala yenna nga si Nalukoola kuba panelist abaali eri wansi ebyaddala range yali nekye nalabye nti range eno bweba yafunze tulinga ate abayongedde NRM azingamba opposition balinga abayongedde NRM nego teweteka mu opposition lwaki otega tulinga nokwegaze ni munna Uganda nsobola okwogera nga ndi opposition enkya ndi NRM kwegaze ebyange embirabanga so kati kampunzike bwe nti tekisinga obukulu kye bayita there would be circumstances zawanguze NRM bwabadde ate bunafu bwa kibiina NRM yalimu okubridginga gap between abakulembeze b'NRM waggulu n'abakulembeze ku byalo ng'otuuka NRM simple mathematics mu second mmaleyo wano NRM n'abakulembeze bayo 30 ku kyalo obajjukira be boogerako singa buli mukulembeze akulekera abantu 10 kumbe bantu 3 obwo obululu buliriddawo ebyalo by'ennamira abantu 3 balazeewo kitegeza mwe muyita NRM naye temuyina Flaga Beyala walina timu yaba mobilizer ngono yetugeze 2 mu Flaga Beyala bwemanga mwali bameka bafunga oyina ne timu yaba tugeze 25 times ba Flaga Beyala abaliyo obwo bululu buluwa nibo munonya boxing nga tobulekeza pate nga pate ino kunafufuddala kubeita abakulembeze bayo ku ground bridging the gap leka abera bebali enkoko bebali asimanyi mikikiriza mmwe waliwo ekibulawo mu abeita abakulembeze benali to reach down to the ground honorable Kuzera sebo asose kunkulisaayo naye akukulisizaayo nakula simanyi lwaki wakati akamusanyusiza baba muweleze baba akoleze ekifaananyi kya nabadde njogera ko Honorable Kuzera ojjo nangamba ati sajja kye batukoze nakuze n'emisinde gye ginneeyimirira tajja mutuufu tajja musajja munoto wange ndi naawe neyanzanye mukama wange neyanzege sookera ddala njagala kukulisaayo abantu b'ekawempe nesaba otule mu kamera njagala kukulisaayo abantu b'ekawempe mu kawulu ke babaddemu eggulo ekyamazima
akawulu ka Kawempe North by election tekabangawo mu byafaayo by'eggwanga tekabangawo mu byafaayo bya Uganda naye baganda bange bonna abo nga bwe bali wano ku pano boogedde ebigambo bingi ku kalulu ako era ayagala kukozesa omukisa guno nze ngenda kuddamu ku bye boogedde nga tonnabakola ekyo kyekyabadde mukazangola oba wabadde mukazangola wabaddewo incidences ekyakuleesa incidences bbiri incidence eyasoose yabaddewo ku ssaawa 4 makya nga polling station emu tenaba kutandika kulonda nkulaga obuvuyo wadde mu kalulu bano baganda bange bakagambe bagambira nti tuwabbye akalulu naye nga ssaawa 4 waliwo polling station tenaba kutandika ki kulonda DPC we Kawempe bamuyita Muwonge yabaddewo mu presence ng'ali awo twagenza okulaba nga drone 4 zizze n'abasirikale abatalina yadde ekyambalo nga 6 baba n'ekyambalo 4 bali muleeya nga beefaananyizako nga Rasitono yabadde ayambadde mu kalulu eggulu yabadde ayambadde jjo kakati abantu abo nga balewudde era nga balina n'emiggo emisibeko n'enkoba tebalina kye bakoze batandikiddewo okukuba buli kintu ekiri awo atanaani mwana muto mukulu era mu kugenda mu kubanga okwebuzaabuza ne bayolawo ababaka ba palamenti 2 Kayemba Solo ne Dr. Hilderman ne bamala ne bagenda mu bigambo byange kubanga nze nabadde supervisor ate wa constituency yonna nga ndi attached to the office of the Secretary General era nze nabadde ntalaga constituency yonna nenkwata omusajja oyo ne mubuuza bwana DPC Muwonge abantu ne bakuba abantu we bati ng'olaba DPC n'aŋŋamba ekigambo eki muganda wange neesonyiwa nga kitegeeza amaanyi agazze gabadde ganjawulo nnyo n'okusinga DPC incidence ey'okubiri yabaddewo ku ssaawa 11:05 bwe buti nga tumaze okubala almost boxi zonna nga Honorable Nalukoola awangudde nga ne kansala waffe mukyala Abiba naye akalulu akawangudde Mama Usina edrone ne zikomawo ku luno zazze 7 nga ziinako n'emmamba 3 era omuggo ne gutandika ne bakuba buli kiramu ne bayuzayuza buli bululu jjukira tumala okubala obululu tubukwata ne tubeerako lababa ne tubuuza mu bokisi eno enjeru bokisi ne bazaasayasa ne baasa obutebe ne baasa buli kintu kubuzaawo obujulizi kati nga gwe supervisor oliwa nga nze supervisor ofote gyamuyina ng'ali kwayasa violence era bwe twasobodde okufunira ku butambi obwo bumu mbadde nebuuza muganda ngono nga nti waliwo ku butambi bonna bonna effujja eryakoleddwa mu Angola liri documented buli wamu twasobodde okulikwata naye nga ekyabadde ekizibu ejjo mu kalulu ng'okulabako n'ekigambo kye bayita essimu oba press jacket nga bw'oli wakufuna emboko z'otamanyiddwa ebimu ku byasinze okubeera ebizibu ejjo mu kalulu baakubye bannamawulire bangi naye abo mu Angola we twabadde baakubiddewo bannamawulire 4 mwabaddewo ne muganda wange Afuswa Kabenge Hakimu Wampamba NBS bonna babadde awo makya kubanga twabadde tusuubira nti kandidate wa Twaha Kalifaganaga alina okujja okulonderawo ng'era balina omukavalingira awo kaakati yeyo embeera yabadde mu Kazangola naye ebyo byonna twabitegedde luvannyuma kuba yembeera yemu yabadde ekyebando ate yembeera yemu yabadde mu Kawempe Embogo ey'okutta obululu NRM obululu bwagiremye okubbira ddala kivando bire ebyokuyiwamu kubanga ne stations we ziri kiri ku record muganda ngo yabadde akuuma ku bugundi naye nze nabaddewo n'amaaso gange bwe nti naye nga siyinza nakujja wadde essimu ku zooni ya Kiganda olaba Happabells weri wabaddewo polling station yawo wansi Pentecostal Balamu najja n'asalako ekkubo ne drone ezo zonna ne zitandika okukuba buli kiramu atanaani ne bayiwamu obululu omwo ensi yonna ng'eraba Balamu minisita kyannaku nnyo tulina minisita naye nga mubbi wa bululu njagala kumanya ninamu katono bwe yabuyiyeemu awo polling station wavuddewo bumeka omanyi waliwo okulimba faayo ogenda kukifuna njagala Honorable Balamu najja nayiwamu obululu n'atambula kakati polling stations ezabadde ziriko abantu abangi be twataddewo nga bo balemeddewo polling stations nga Kawempe Embogo Kazangola Kyebando bagambye nti kati ezo obululu bwonna obulina okuvaawo tebulina kubalibwa
era ono mwana muganda wange ono akyogeddeko rasita nti imagine ku luno yakendedde nti we nalema nupo awangudde n'omutwalo gumu kenda ono awangudde ne kanaana ngera kye babaddeko abenaale mu kuluno olwokwaka balemye okubba batandise kukola kye bayita damage control bantu kubalema kubakuba na miki nagunzi nene ekyo kyekyabadde mwambula kati kyoyagala okumpa ngenda kukuwa waliwo katono nnyo mukatofaayo ngenda kukuwa omukisa okyempe one mumwanguzi muganda wange ono agenze n'agamba omanyi nkugambye akalulu kano keetabiseemu effujjo lingi ate era nga lasita bwagambye ye kyayisa okukuba nti bakuumye bano bagezezzaako okwataakinga abasirikale bano abanuupu bamobilizinza abayayi bayitirivu nnyo ge mazima onalibo kwezera okimanyi mwamobilizinza abayayi bayitirivu nnyo kati ffe tetulina bayayi fetwabadde n'aba agents baffe nga buli box tuteekako agenti waffe netubeerawo ne supervisor nga bwolaba Juma newabeerawo ne wa constituency supervisor muganda wange lasita kamuleke kamubulire ono nasobodde okutambula ku stations zonna ono amanyi former RDC yali wanansana wano mukwano gwange nnyo bamuyita Shafiki Nsubuga naye Shafiki Nsubuga ne ghetto structures zonna era kyobola babano tebasobola butebaza Damulira na Meja Emma Damulira Christopher akulira crime intelligence owa Uganda balese buli kye bayita ghetto structures paka yoyo paka kyoino manya ffe nga bwe tukulidde mu ghetto nsobola okumanya nti oyo buuke bamulesi era oyo buuke agwa mu nkambi ya na kino kakati ekizibu ekiriwo bana abasajja bagenda ne bamobilizinga abaana ba ghetto mu mbeera y'okubakozesa okukola ebikyamu naye ng'ate abaana abo ate batulimu nnyo ffe okusinga neyanziza mbadde ngezaako okugamba muganda wange onalibo kwezera nti babadde mu kwogera kwabwe babadde balifaaninga nnyo ku nsonga ya Balamu naye siwulira bwe boogera ku nsonga ya voters location slips Balamu ezamuleesaawo nga bamaze omuwa information nti wano batubbirawo akalulu bakozesa voters location slips zino okukola ki okulonda 18 ezoogerwako ezasangibwawo njagala kumanya ezasangibwa tetusobola kwogera ku ze twasanze zigenze kodi zaali zimaze okukola ki okukozesebwa nga bagenze twogera ku zasangibwawo by then oli ku gundi ezo obukonji abantu boogera ku bululu bwe basambye bwabadde omaze okulonda bano be bamoya abakubye boxes ezogerwako kankubuulire nze njagala kutegeeza sooka owulire njagala kutegeeza bano kyeboogerako bagambye Balamu yaleese entumu y'obulu n'akola ki n'ayiwamu simanyi oba oyo footage ng'ayiwamu bamulina naye njagala kumanya nti we bagamba nti Balamu yayiyeemu obululu NRM yafunyewo bumeka kuba bagamba yakoze eki batuwe records NRM Balamu we yayiyeemu obululu bonna bano bebamobilizinza baye ne basamba bucket era tebabaze bano nkugambye era sitakugambye bamobilizinza baye ne bakuba boxes polling station 14 actually zabadde 14 tezabaliddwa bano be bamobilizinza abayayi kubanga bo bategedde buli otuwininga ne bakuba bucket nze muganda wange kwezera abadde ayogera ku polling station ya Pentecostal polling station eyo Balamu yazze n'ateekawo batuwe information twafunyewo bumeka NRM yafunyewo bumeka polling station eyo esangibwa mu Kawempe mu zone gye bayita Kiganda zone erinaanye polling station gye bayita Clinton eri kukubwawo era nayo naye eri kukubwa naye wali maaso ng'oyise kalina akaliko ekimuli bayitanga North Road opposite wakyemmanga awo polling station eyo mwami Balamu nze sijja namuyita honorable mwami Balamu
Barugahare omutegesi w'ebivulu atenyi omwami oyo yazze no ekikufuula honorable mulimu ebikufuula honorable ebikolwa naye nze ngenda ku polling station ekyabaddewo ekyaswazizza nnyo eggwanga lino mwami Balamu okubeera sima minisita abavubuka okubanga yatuswazizza ensente z'omuwi omusolo takyasaana kuwadde sente ezimutambuza okubakwata ne voters location slips yagenze ku polling station n'abantu ababadde mu drones ne bakuba abantu ku polling station eyo ne bagobawo abantu ngene wonyini kwali ndowooza olaba nti information gye balina tekwatagana ono agamba yayiyemu ono agamba yakubye abantu teboogera ku buno obululu bagezaako kubikka kino ekyobakwata ne voters location slip kibagezaako okukola polling station tiyazi n'ateeka mu direct bakuteekawo mbeera ogobawo ba agenti bonna kati bo bale batanga ayiwamu no kakati anti kati baba ko byewo ne badde bali atoli yabadde okwali awo kumpi fikiri no banga oli awo ngotudde nga bakuba buli muntu leo mwana nokola ki nodduka ne badduka ne badde bali okulinana naye nga basigala balengera Balamu kye bakoze ne bagenda ne bakwata n'obululu ballot papers ne bayuza obutabo ne bayuza nga batiikinga era mu bumu ku bululu obwafudde batiikize nga batiikinga speed obululu ne bufu bwa Nambi gye babadde tebakute kubanga bano babadde ewala ne basobola okukwata ekyo tebakikutte nze kyenjagala okuwa bannayuganda abatulaba ba election zonna ezizibeerawo tujja kutandikira ku ya honorable Kasiyano Waddu lindamu katono wadde ogolaba ng'ewala zibadde zijja nga zirina bezipromotinga gino emigga egyabadde ekawempe n'emivuyo gyonna Jeno Museveni abikozesa ng'emmando okumutuusa ku kukkaanya n'abo bagenda olangirira naye mu ebintu emu mubiraba kino ekinene ekiba kikolebwa wabeerayo ekiri emabega wa kateni gwokimanyi nti leader of opposition aliko leero ne sekweta jeno w'ekibiina kya NUP ku lunaku twalonze lwakuna ku lunaku olwokusatu lwe baalumba ekizimbe oba ofiisi y'abamu ne bagaba bakutta obululu ku lwokusatu ku lwokuna tebalina bwe batulaze nti bano betukutte ku lwokuna lwe twalonze ne ku lwokusatu lwe bagenda lwe batulaga nti balina obululu lwe bakutte baabutulaga kyokka ku lunaku olwokuna bwe tugenda mu kululu emboko n'ekaaba gwe weebuuzeemu nti emmotoka etayitamu masasi beebezze we balondera ng'erimu abambadde yunifoomu n'abatambadde yunifoomu ne bakuba abantu ne tulaba ne bokisi ze basambye zaabadde ziwaanya amaanyi ebintu ebimu tuve mu mbeera ey'okulaba nti tuwakanya buwakanya kyotegeeza nti bano bo tebagala waabwe kuwangula Jeno Museveni yabaze ng'alaba okusobola okuwiininga alina otuuka kukukkaanya n'oyo NUP gwegenda olangiriro kansoke nkubuuza kyogamba kyeŋŋamba watulandi nalukoola alina obululu bungi buli nze Enefik Media neyanzege akyaliko buli omu njagala muwe atunzike naye nga buli omu muwadde nja kusembyayo Honorable Kagame Honorable Kuzera benali mudala nyumba we kangende buli naye mbadde saa submission eyo nyinza obutafuna budde lwaki ogimpera bulimi luli nsaba asani akuwa eddakiika namba okusookera ddala sebo baganda bange bano beebazizza abakuumaddembe abanamagye era ne basaba ne Jeno Museveni okubuuliriza nnyo lipooti yaabwe nze kineenyamiza nnyo nti ku mulembe guno twassa nnyo ejje lyaffe lirina okukuuma ensaloosalo zaffe n'emirembe oba oliawo okututangira abalaba okutuyingiramu ne tuyingiza ejje mu politics nti olwaleero Museveni oba Jeno Museveni munamagye era oyo gwe tusuubira okubanga akuuma nsalosalo bwakozesa okusobola okuleeta oba oliawo obubaka bw'ekibiina kye eri baganda bange kyennyamiza
ejje lyaffe teririna kubeera partisan, ejje lyaffe teririna kubeera na side yonna mu politics. Era nja kusaba baganda bange abambala uniform tubaagala, tubaagala nnyo, tetubalinaako buzibu wadde n'olunaku n'olumu, naye tubasaba mugoberera amateeka. Politics temulina muyingiramu kubanga mmwe muli baffenna. Era ebyalabiddwako wano kifaananyi si kirungi, n'olwekyo njagala okuvumirira amagye okubanga gayingizibwa mu politics. Nga maliriza, muganda wange agenze n'ayogera nnyo, muganda wange FDC n'agamba nti Segirinya yali yafunibwa General Museveni, n'olwekyo okukuba Nalukoola n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP ne bamenya n'ebigere by'abaganda baffe n'abamu oba oliawo tebaliddamu kutambula nga babadde batambula, ng'ojja wano ku platform enene bweti ng'ogamba ensi yonna nti bakikola lwakwagala promotinga ffe tuwangule. Lwaki tebakuba BNRM? Lwaki tebakuba BNRM? Kubanga ffenna twagala buwanguzi. Lwaki tebakuba BNRM kuwangula? Ukibanga kyekigendererwa. N'olwekyo kyenjagala okutegeeza Ssebo moderator nti kyayogerako kibanga okugamba nti taata ajja kulekerera omwana gwe yazaala ow'omunjuye agenda afuula omwana wa neighbor omusikawo. Ekyo tekisoboka. Kantandikire kwogera ku Mukono. Nze ky'omukisa omulungi nti mbaddeko mu mbeera y'akalulu ate nakatindi Mungu ajja kunsomesa obukonge ekiteekesaawo okukebera enkalala z'abalonzi okugyamu Mungu bye yatwala oba abaafa bwe butafulumya kakonga ako ak'omuntu eyafa kugwa mu ngalo za mulabe. Akakonge keeyambisibwa omuntu yenna ayagala okubba akalulu oba opposition oba ali mu bibinja okubba akalulu. Kuba akakonge kati tugeze obadde ofunye omukisa nga supervisor ng'olina ttaano, nsobola olwendera tugeze Nansana ku masitoowa nemvuga piki neŋŋenda Mukono, nenva Mukono nenonera Wakiso, nenva Wakiso nenonera Mpigi. Omuntu y'omu, yes, omuntu ali ku lukalala wali naddala ayuza obupapula olumulaga bati nasoma nti ani nti senge owatwaha ng'ayuza. Tebakebera nti namba ki nti namba emu oba namba 3 ate nanga muntu oba nenanga muntu voters location slip yekulaga ye receipt eraga woolondera ne botabera na nanga. Yes, era bano baleke kwogera bintu bya bwewussa olw'okuba baagala owakanya ekifaananyi kinene. Ekifaananyi ekituufu kanti bagambe ne wano oyo yennyini mu kalulu akawedde oyo Honorable Kwezera bakikozesa ku kansala wa municipality eyali ow'omupiira okubbirako akalulu oyo kweyasimbawo nga meeya wa division muganda wange Kasanafu yakikozesa okukozesa obukonge okubbirako akalulu yadde nga teyawangula. Abo bennyini abanuupu bakozesa enkola eyo y'emu mu Kazo Central 1. So ebintu ebimu tubirabe nga bituufu setaga kujiga kuba sijikkiriza. So embeera eya voters receipt oba ya voters card oba kakongo location slip ekozesebwa okubba akalulu singa omuntu aba agikozesezza mu ngeri y'obwegendereza nga bwe bakoze. nze sikirinako kakafu nti babbya akalulu nzeyogirako kino ekyo sikirinako kakafu so twetwagala okuyozayoza achievement yabadde y'amaanyi nnyo. Kawempe akakonge siyinza kamalirako budde kubanga twabakutte minisita Balamu yakutte omuvugo oyo era ali mikono gya gavumenti
ate waliwo n'agenda okukwatibwa kubanga yewaddeko era sebo tamaleto sebo obujulizi bwono sobola okusiimula era tewoba obusiimulira awo omutawaana so obukonge ajja kutaputa sijja kutaputa ajja kutaputa obukonge buna bwabadde bwabaliko obulemu bwabadde nga balwadde kikyajja yagabyeko bumeka ajja kunyo naba abakwizira bonna ekyaba bekweseza mu matooyi babadde balina emizannyo gyebakola ki gyebazannya naye nze fe mu kawempe noosi yakituneti y'amaanyi enguudo tuzikoze nja kusaba owekitiibwa president kyamaanyi wange ow'NRM tulina ebizibu bingi nga banna NRM tukunoonya tukulaba akaseera kewajja mu kawempe noosi zaali dakiika ntono nnyo banna NRM tulina miliyoni zisoba tetumulaba kubanga alina emirimu bingi ye pulezidenti ye kyamaanyi wa naamu yatereza kongo yatereza atufisize ku budde sebo kyamaanyi yoli kakuta musebe wabulwa tufisize ku budde nga banna NRM NRM n'abawagizi mu bangi kawempe yokka tulina abawagizi abasaba mu mitwalo 7 ne bonna tebalonze so nuupu kyabuswavu nuupu gali maka gaayo bamu erina ekitebe ekulembedde nuupu emyaka ezibamu 25 lwaki yabadde bba obululu yabadde ku pulesa nuupu okuwangula si mawulire opposition tukitwaliramu ngaopposition babona balugwago bonna bawagidde nuupu bonna n'abalala bonna obululu babadde obba bwaki kitegeeza oli ku pulesa 226 enyali bwejja kuwangula kawempe tebabye kyogamba ono ayambadde leero tayambadde kenyale kyogaa ku kenyale emu nakugamba bano abanupu bambala obukofule babukyusakyusa wabajja wano obudde omuyimbi mayinja ng'akyayimba ebintu ebigatta ku bannansi alina akayimba keyayimba n'agamba nti bwentunuulira abatuubisa ez'omu bantu ennungi balizijjawa bw'akoppeeza maama we ayiga bwakyaŋŋanya abasajja bw'akoppeeza ataata we ayiga obwenzi n'ettano bw'akoppa abakulembeze bano abasatu ayiga kulimba nakulyangusi kati tulimbye voter application tulimbye kyenjagala okulaga omukulembeze yenna bwakeera ku makya n'ayolesa ekyobubuyabuya n'agamba nti omuntu asobola genda kusimanya n'alondesa voter slip etaliiye nga bacandidates bakakatibwako okusindika ba agents ku polling stations okwetegereza ebintu bifaanagana information nayimbaddeko n'agenti oba kitagera ndi munyini nayimbaddeko agenti kakati bw'oba nga oli agenti wange oba ne register eyelectoral commission era ng'erimu n'akafaananyi k'abantu abagenda okukola ki fiiki gojja nti gwe fiiki mukasa era akafaananyi kabeerako n'amanyi anti nesikyakulabirako akafaananyi kabaako n'amanyi nago neditonizo zonna zonna zibeerako era nga zitaalinga ne kavota siripu kokola ki koolina kati toyinza kuŋa nti okero butwa ajja alonde mu sennono kima omanyi lwagatubuza ebizibatulaba kintu kinyini kyenjogerako omuntu bajja n'akapapula ako kayogerako oli wali akulembera ebyokulonda olumala okukakasa nti mulonzi ayuza buyuza ng'onakaza mu nsawo yagenda lyondera ngasawo kitaabu kino kyoteekamu erinnya nze sigamba nti enupu yabbya akalulu naye ŋŋamba nti voters card esobola okubbibwako akalulu akakapapula kasobola okubba akalulu era soka niyo basajja beenalemba briefly nti adisi ekyabadde mu kawempe kyetaaga okuddayo musooke mukole revision mu political structures zeeraale kati munnayomba tuddeno no problem atujjukira tubadde mu kalu kano kabayambyeko rengi yazze nti buli luvannyuma lwakulonda kuba ebanga revision buli kyoyitamu oba obaako nekyoyita so baddeyo beetereza oba oliawo waliyo emyezi egibulayo basobola okubaako change nti abawagizamu their swing state mulimu omuwagizi bwemubeerako ennyo akyuka wabaawo oli nga ye yasalawo so kati oba oliawo wakyalina omusa wa rengi yakendedde at the same time wakyaliyoko obudde basobola okwetereeza then ensemberayo kanso okuzira njagala okuva yaddako era njagala nkamuwenako just point of information kanso mpozi nga kanso ayogera politics zenali bakomanda yo benakubiddeolala baife twagiripidde dda yabano
soka tukize ffenna twadeployiz abannange n'abannalukoola we all deployed again to say some areas of Kawempe eyo nongwako ng'omeera ne munyumya kyekiro blaza sitole kisoka soka mpenye kuyo kiri kitya naye nga yezze kugaliya kati naawe okkiriza nti bakudeployize nze I was on my naye nina deployize because nina gwenkolera sagamba nti nina ogwenkolera mukalu mpulira bipya ifi iliko dikwezi nti mukalu mbadde nga nkolera nnabi sagamba so wamukoledde nekawuneka had to monitor I had to deploy some people abamuyamba kuneka mwalimu wadeployize ate bakola ki ati nagambye mwabaddemu firex z'abano ati yekyeziramu bano bakwizira obalaba balina abayitu ebadeployize bali bagamba nti obunyama kyekyo nga naffe deployinga twalese bawaaka si babunyama ati waliwo obunyama n'owawaaka kati bw'oyinza okugenda mu bunyama n'ositula ebyuma n'olya n'enkoko n'ozimba omubiri ze nendeeta akwata mu liiso n'ajjamu omubiri ate yava waawaaka nalese bawaaka bono babadde baleese abaabe bakomando ba ghetto ne bano badipu my logic is nzenziramu mukulu I'm the one to answer nzenziramu siwe kiri naye babuzizaze kimbuzi kasooka ombuzi ekya ono yagambye mwabadde mwenna ekifo ekimu kati bwongabadde before election kati kitegeeza mwabaddeko bye mwakkanyiza erajjamu omubiro kati wuliriza bye twakkanyizaako era nga bwe yakugambye tugenda tukoma tutya akalulu nti first and foremost nga bwe gambye nti mbadde nga mobilizing abantu I had to give a report nti gye tubadde tuyita naakalulu kali level bweti nti eri abadde strategic meeting naye kyegamba nti already wabaddewo threat mu candidate wange ne ba agent we nga joyi polling station ezimu already bazingamye nti eyo batera tutiisatiisizaayo tulwokuba nze ndikubalinga nedda bibaenga bya mateeka nze njasinga emikono kaso juma namubuuziza muwanula wa byabadde mu mateeka naye singa byanga byazitoganya nange nabaddewo okudifendinga client wange wana baba abadde ne client wange nga badiployize ne bemmanyi ate nga bazena ku nyama so bwe tulina okubeerawo njagala nfune pesa neyanza naye mukadde wange wakiri mpaayogedde ekigambo lingi okusookera ddala kansookere ku muganda wange twa nekibadde besibako bano bonna ekyobukombe okujjaho nga oli mujeganya ekisembayo okujjako ng'oli mujeganya ekisembayo ekintu kye bayita okukuuma akalulu muganda wange Juma akyogedde nti bwenzijja ku kalulu nga nze kulonda tekimalawo maziga nti nze kwizera nina okuba wano nga ndi mu register era mu register omwo ekifaananyi kyange kikola ki era ffe abaana betuteeka bukalulu wali okubagamba nti weetegereze ng'omuntu ayingira kyekimu kye tubagamba ali mu register ne gwe basomeyo oyo y'omu that is one ekyokubiri twahono ne ku weekend eri nalaba wano ng'alimba abantu mukanso nalukuula abadde looyawo yakulira jati naye Juma yalina ebintu byayogera wuliriza Juma yalina ebintu byayogera nemubira bange tube amaanyi g'obutamanya gasinga amaanyi ga stand onalebo twanga tamanyi nakumanya nti jati talina namukulembeze it is a joint task force abantu abajja mu CMI wuliriza abantu abajja mu CMI nebabajja mu crime intelligence nebabajja mu police nebabajja military police bakomenga jati odon katono kati njagala kubuuza buli munamawulire ani akulembera jati uliriza njagala bere n'empisa omukulu oda asirise okulirawa tetwawaayo omuntu awamba abantu mu Uganda yedamulira Christopher yakulira crime intelligence bano gwe bakolera era mu nyumba mwe bali enammere mu nyumba njagende nammere mwe bali awo baema ne RDC era sebo njagala kutegeeza RDC wa Nansana municipality mwami Lwanga kyanaku kyalina erinnya erikufaanana naye kati yemubbi w'obululu nambeemu mu Uganda mwonna njagala omukulu ono adifendinga ekintu kiri ekisooka njagala okutereeza baganda bange bano mu bintu bibiri ofisi y'ennammere si ya magye yaki yaffe nga bana NRM kuki ofisi ki eyabadde ofisi yamu ofisi yabeerako na biwandiiko gundi
You know what is an office? You know what is an office? What qualifies a place to be an office? No. Zilitocha chambers. It is my chance. I'm giving you information. Now, njagala okutegeeza muganda ikuzi nti ziri office ze naali ate ye wanuku talina busanyizo bimbuuza nti owange empapula zeza office eno ziriwa no, it is my office nze mmanyi bwenyina ogikola ki ogikozesa. That is one. Two, saagala oteeke jenu nabawulidde wano nga boogera jenu ddamulira ne Meja Emma batulunjabadde abyogera kyenjala omutegeeza nti nebazizza jeno ddamuli ne Meja Emma okutuyamba ku nsonga z'ebyokwerinda kubanga bano abaami bamobilizinze abayaye ng'omukulu wa Gambia ng'ekigendererwa kyabwe kyakuba bawagizi b'enaale olw'obukwano bwalina eri kandideetinkyamalayo n'olwekyo mukulu kwezi kyamutawaana nnyo okubeera mu maaso ga kamera ne tulimba abantu balina bwe okuva tatandise gundi beebalamye ensonga y'obukonjala boogere ne ku kintu ky'obubbi nti nuupu yabyoyo naye njagala kutegeeza buli polling station mu Uganda nga bwolaba nti Juma yabadde supervisor wo wabaddewo RDC ng'alina amagye abantu basatu bamumanyi RDC batambula obeera nga ali mu ozone RDC ng'alina abasirikale bameka. So if webaba nga RDC ali ku station ne basigala nga bagamba nti nuupu yabyoyo kitegeeza RDC bonna mu Uganda mu basiru emirundi gyonna. Ekisembayo njagala kukugyawo ekigambo ekigambibwa mu ffe twadeployinze abayaayi. No, hold on, okugira kugambye General Damulira ne General Emma oyo gwe bagamba be bali mu ghetto structures. Era njala nakumenyawo ekigambo ekigambibwa nti muganda wange Rasta yabadde omanyi lwaki namubuuzaako nga nzija kubanga ye ne Honorable Twa n'abalala be babadde mu nteekateeka emobilizinga abavubuka be bayita abaggeto okujja okuwagira enaaleero nti ate Twaha ekizibu ekiriwo maliriza bwetamaliriza nakatonda nze natuuseeka wempembogo ng'abaana bonna ababaaga we balina nga bakulembeddwamu mukwano gwange RDC former RDC Traffic Isubuga nja mwogera kwa mukwano gwange najja kubaako nakyako nga weebali era ssebo omusajja n'aŋŋamba njagala okuwedda kika bbiri oyo ye we yavudde mu Angola emamba nezijja amazima kyamusa mulungi nti abantu abamanyi bamanyi naye tujja wano tuba tuza okukiikirira yogera ku kyayogeddeko kiri onaleka okukwezera kale sijjaga nti buli naye nja kuyita bekuba twagala okuzimba eggwanga tuleke kozesanga amannya g'abantu kye bazimbidde ebbanga ogala ogattakana nze siina kakwate konna yadde ku Shafiki Nsubuga omuwumuze RDC Nansana wadde n'ebbanga yadde kwono omanye Nansana yafuna omukisa amanya go gombi babadde RDC ne Rwanda kati ye mupya sina yadde akakwate naye ate ye munnange bonna banywanyi naye nekobane yonna gyokupanga abajjaji abo bakunuzi okumanya abantu bakunuzi bonna sibalinamu kakwate naye nate njagala okuwa information muganda wange Rasta nti kitegeeza walukagga ne banne abakubiddwa mu Angola y'omu ku baleese abantu bakuulamu ennimiro kankiddemu musekendi emu naga nakizemu naŋŋamba Kaso Juma nze nakolidde mu gye bayise Kawempe
So simanyi oba Angola okwezera ebyo baleke byogera ng'olwembeera okwetaasa asinga kakwate yadde bwemanyi onaleko okwezera kyabaddayo kugamba nti twabye obululu yakunzi naye owunzika mube mujiri nati kusaba eddato yagala kyempa sebo neyanziza ino mukisa nga nandogere kunyiba na busiga bana bujibi mbebaza kyakaseera kembaire enzira eyo omukulembeze yatukola fena tuli mukawempe gamba ye mukawempe akawulu kawuye ndikwira kulijja kuyiga bujiri tugimyuse tugifuule ya National Unity Platform. Nebaza omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu Secretary General Louis Rubongoya MP2B Central. Nebaza abakulembeze mwena aba National Unity Platform ababairewo okuboneka nga tufuna obuwanguzi obwakawempe North. However, nendo okutegeeza Abannayuganda nti kaseera kakwebereramu mutegeere nti n'abakuuma eddembe actually nimwe abalina okubakuuma n'olwekyo mwebereremu ng'omukulembeze waife watukoba mendeza mirembe mendeza kuba bulungi n'omukulembeze waife tumuteekwa amaiso kuba owulira bingi abenda okumugema abenda okolaki n'olwekyo mubeewo era nga muli neyanzika omulabeze wagala mugema bano omukulembeze waabwe yakunze bonna mu disitulikiti zonna ne bajja balondeka balonze nnyo mwalonze era pulezidenti w'ekitiibwa ekyo kitegedde bakozesa vota z'okushobisiriku balonzi balonda ndabika ndowooza kuva mukyala Lumumba mu NRM mbadde sinalabayo Secretary General ate bakanga oza banno kubayina omuntu owanjawulo musajja